yenze Nyondo Invest, CEO Nyondo Asset Experts. Olunaku olwaleero tutandikidde na Kammengo. Bw'oba ova e Kampala oba ova eno, bw'oba ova Masaka obeera ova eno, so eno ebeera Masaka Road. Kammengo Mpigi wetuli twagala tutandikire ddala wanene e Kammengo tube nga tuddaatewwa kusayidi z'e Kampala wabula si Masaka. Waliwo abaze mu inbox nga mmwe mugamba nti Rosette ffe tufaayo n'otufuna poloti nga ziri mundako oba walako eyo abamu mwagala kulima. Njagala poloti yange nga nsobola okulima. So mwabagambye temulina buzibu nakuba nti poloti gye weetaaga eyinza okuba nga yeesuuliddeko ne Kampala. Tutandikidde wano Kammengo Mpigi. Tugenda kuba nga tuddawa tudda mu tawuni. Poloti gye tutandikiddeko ye Kammengo tugenda kubanga tubalaga poloti ku poloti tutandise ne Masaka Road nga tudda eno Kampala. So gwe wenna agamba nti nze Kammengo siwayinaako buzibu. Poloti eno gye ngenda okuba nga nkuyisaayisaamuuko nga nkulambuzalambuzaamuuko kino kiwaanyi abasinga mukimanyi kino ekyawula poloti y'obwannannyini nti ono akoma wano ono akoma wano. Kaakati tugenda kubanga tubalambuzaako mulabe poloti eno eri Kammengo. Gwe ayagala okulima bw'ogamba nti no poloti ogenda kugyetwalira erimu amatooke otandikirawo kulya. Mulimu amatooke otandikirawo kulya n'osibamu n'ebirala byoyagala. Mwana wattu nawe agamba nti akanzimbe naawe amatooke mugali manyi tugenda gabalaga. Naawe ayagala okuzimba osobola okugamba kyenjagala obajjukizaamu oba okubabuulirako nti Uganda yaffe ekulaakulana. Ebiseera ebisinga oli oyinza okulowooza n'ogamba nti eyo wantu wala sijja kusobolayo ndi kuggwe ayaleetaze okuzimba. Poloti eno gye ngenda okukulaga woba oyagadde kugirimiramu ekufevaringa but still n'oba oyagadde kugizimbamu ekufevaringa eyina ekkubo ly'osobola okuyitamu n'emmotoka n'ekutuusa ku nnyumbayo. Era oluguudo oba main teri wala nnyo eri Eddie ebintu bino gwe obisinga muganda wange nga oli abadde ava wano ayi kati ffe twasalawo obusazi kugula poloti zaffe nyinza obutakunyunyula kimala ababeerawo nga bazifeffetta ne batugamba kano kayi tukagula nga tulina okukawa bannaffe ono y'omu ku munnaffe gwe tutambula naye oba gwe tukola naye. Eby'e Kammengo twabimukwasa. Kammengo tulinamuko poloti ziri nnya era tugenda kuzibalaga olunaku olwaleero. Olunaku olulala tweyongereko ate ewalala tweyongereko ewalala mpaka eyo mu town mpaka eyo Kampala. Omuntu ng'abadde oyita muganda webale kola nkale nnyo oli muntu mulamu oli mwesi. Anyway zino zetukozesezza olwaleero kuba ziri tezakyaginze eza wireless tujagenda nazino tekiina buzibu. Kati omuntu nga abaana nnyina abangambye abaagala okukola ki okulima. Abaana abaagala okulima tandike ne Kammengo tubeere nga tuddawa nga tudda Kampala mbaleesera kudda eriri wawasusa okubeera ewala ne wano tusiwala nnyo naki ne Kampala. Twagala twogeze mazima omuntu ng'obadde olinnye okuva wano eno paka mu kibuga Kampala bakujjako ssente mmeka? Kaakati okuva ku poloti yange tuliko etandikiddeko okutuuka ekikunyu kwabeera wa 2,000. Kati okuva ekikunyu ku main okutuuka e Kampala zibe 3,000. 3,000 oba oli Kampala. Ezo sente si nnyingi. Sente si nyingi. Ziba sente nyingi. So n'obeera ng'oyagadde omanyi Uganda yaffe kati ekulaakulana. Kati bw'otunuulira wano eno oluli mu bbali abantu balina kuzimba nnyo but still abantu bagenda bakola ki bazimba. Kati eno gundi poloti esika wano eno 10 okutuuka kweri gundi tubatambula mpola. Esika okuva wano mpaka eri waggulu ku ki ekiri ekiwanyi ekirala kwambuka empola nga kibagamba. So eyaŋŋambye mbu oyagala kubanga olima oyagala okubanga olima wano osobola okulima ate n'ekirala osobola okukola ki ate n'asobola n'okuzimba kuba lino weekkuba erigitwala eri main gali masannyalaze asobola okuzimba asobola okulima. So si wala nnyo anaabagyetaaze of course enamba zaffe zigenda kubeerako awo ku screen. Nja kunyonyako ku
social media handles zaffe zonna ez'enjawulo ku YouTube kwetuli, ku Facebook kwetuli, ku Twitter kwetuli, ku Instagram kwetuli, ne ku TikTok tutusangako nako kyafere nawe kusanga. So tuli mu kwambuukiriza okuba wali wansi nga twambuka mpaka ku kino kiwango kibola kiddako waliwo 10. Ebera 10 eka 10 futi yenna yagadde poloti kola gundi 10 tujina 10 kwa 5 tujina oyagala yika tujirina oyagala nyumba abanyondo bonna poloti bazina tukomebera wanene kubo kibi yenyabo yeyongereyo paka waggulu just kino kiraga nti no kwayita tukyayambuka werabiddewo tujja kuteekawo ekiwaanyi zondaba ekiwaanyi wenkola ki tujafuna gundi zaffe endala zino tezirya tukolera bulungi kati wano wetukoma twetagawo ekiwaanyi oba kyetaagiza geke kintu waliwo akakuba tujja kukiteekawo kasitaliba nti waliwo ekyawula yiye empanyi tukiikamu 5 tukiikamu 5 wakamera njagala osokuba tunuzeemu kaawo obalengezeko wansi awo wonna amatooke gabo gabalage mwegali nti oli waaba aguze agenda gulyamu n'emmere ye ate kiri gy'oli gwamanyi atalina buzibu nakammengo mpigi jangu ayagala okulima oba ayagala kuzimba eno poli tugenda kugikuseera ojja kugisobola nungi nnyo nga bw'ogiraba eri wasaba agala okulima era n'obeera ng'oyagadde kola kuzimba nungi era muganda wange mbobule twamulya yaggwamu amulanyeza kyalimu kati wane ntujja bwe tuti bigana 5 gano bigana 5 mukiika gana 5 gakoma wano bwega kiri 10 kwa 5 wane ne tukirira bwe tuti era nga bwolaba ebiwanyi bikola ki obitambula ngola ebiwanyi obitambula tukirira nkiddamu kino kiri 10 gano gali ameka gano gali 5 ngolaba ebiwanyi we biri so anaaba atekana akapoti mwana wa maama ojja kuba ofunye ekyapa mu mannya go akapoti kalungi nayagala okuzimba kuba kati olaba oli ye yagula n'azimba ye yagula wali n'azimba saidi awo ne wali ku saidi wali tugyetolodde yonna nga bweyina okubeera eno si waffe eno ye waffe era olaba ebiwaanyi ebigenda bikola ki byawulamu nti bw'okoma wano ne mulirwana naye akola ki akoma wali ne tukkirira mpaka wano so bweti bwetambula bweti esika 5 wali n'esika 10 mpaka ku kkubo wali waggulu bweti era kino kiba 10 wano esika 5 wali 5 kino kiba 10 sali naki na saidi kakati gwe wenna nga poloti eno olaba nti ena kolera nkusaba busabi ita ku namba y'essimu +971 52468 778 eyo ya WhatsApp era ojja kukisangawo ku screen neye Uganda direct ojja kugisangawo ku screen eno poloti gyesoose okubalambuza wano ekammengo eri available eri makubo matuufu tubako nakyotya nti ate eri makubo matuufu nga tutuula ne bachairman ab'ekyalo nga tuzza poloti eno mu mannyago ng'otwala kikyo tewali agenda kubanja tewali agenda kugoberera ng'otwala kikyo kuki mu butuufu bwakyo akati tukakuba nga tweyongerayo tubalage poloti enki endala nkiddamu gwe abaka n'akagadde ka poloti kalungi nnyo masavu ngamba bugambi Rosette eyo poloti njeetaaga tukutule amatooke tugabawo okulya agala okulima oyagala kuzimba taratibu sibo kiri bwe kiri gwe wenna eyakatweyungako amannya nga bulijjo ngaddamu
oba oli awo wanza okubanga tufunyeyo omugenyi omupya abaya tumanyi ku guno omukutu gwa Nyondo Media yenze Nyondo Rosette era gandi CEO Nyondo Glim ekizigo ekiyoyota ensusu mwana watu nabika bulungi nnyo CEO Nyondo Estate Experts waneno ga mwana watu tukuguza ennyumba eziwedde okuzimba oba ennyumba ezitanagwa ebera choice yo tukuguza amataka oba zite plots ezina ebyapa nezitayina byapa mwana watu ngenda kuisayisa muko katono nnyo nsaba buli omu afune ategere bulungi nnyo lucha mfuluma mu keggwanga ngamba kangende nange nonye ku bulamu obupya ndabe nga nsobola okubaako n'engeri gye neezimbamuko nebaza Mukama Katonda nti bwe natuuka nyinako bye nakola mu kubikola ne ngamba ate njagala mbyozeemu bikole ki binyongera akasente byongeremu akasente yensonga lwaki nasalawo nentula ne bannange nga team ne tutandika Nyondo Estate Experts era nga tutunda amapoloti amayumba agawedde nga bwenkugambye kakati Katonda agabugabi mukisa njagala mpe omwana oyo yenna ali ku kyeyo ekyokulabirako era njagala mutwale bino ebigambo nga ebyomugaso ennyo mu bulamu bwammwe omanyi bagamba enswera ekwagala yekugwa kubwa tuli waneeno poti yaffe yakubiri ekammengo gye tugenda okubanga tubalambuza yino waneeno poloti eno wekikamu bweti gabeerago 5 bwe yambuka okudda eri waggulu ebeera 15 kati twasoose kubalaga eri waggulu so oli ayinza okugamba naga Rosette poti okubanga ziri wamu zeeriranye nze nsobola ozikola ki okuzigula n'ogula eno n'ogwa n'eri waggulu oba akasende we kakusalako n'ogamba kantwale eya waggulu oba inagamba kantwale eya wansi poloti zineeno ziri Kammengo mpigi era nga okuva wano okudda ku luguudo 1000 ezo 2 zokka ali Dubai only 2 dirhams zikutwala kuki ku luguudo wano linyawo only 4 dirhams 4 shillings notuuka muki mu tawuni kakati ntira nnyo okubaletera stories ez'enjawulo era nga yesaawa ngenda kubanga stories ez'enjawulo sigenda kutunulya business yo kati njagala mbaguze ebintu just nkomaawo nedda wabula ngenda kuba njogerako nammwe era n'okuba programs ez'enjawulo zembadde ngambawa nezibayambako okubanga ate mwezimba nezibayambako okuliko nekyemumanya sigenda basuulirira era nga olunaku olwaleero kantwala akakisa kanene okubanga nkola ki nga nyumyamuko nammwe ekintu kye nazuula mu bulamu nti omuntu gwe asalawo okubeera kyoyagala obeere kintu kye nazuula mu bulamu nti gwe omuntu gwe kamwennyini ye gwe asalawo okubeera kyoyagala obeere ate n'ekintu kyoyagala bw'obanga tonnakitandikako kiyinza okukulemerera for example abaana abasinga oba abantu abasinga muvudde Uganda naye ng'ebirooto byammwe mwagala okubeerako n'ezipoloti zammwe ezenjawe nagamba kangende nkuba ekyeyo naye njagalayo kapoloti kangende nkuba ekyeyo njagala nzimbeyo akayumba nosanga omwana ng'agenze Oman Saudi Arabia nakuba ekyeyo kya myaka 2 myaka 3 ena myaka 5 omwana agenda okukomawo wano ewaka ng'akaaba maziga agenda okukomawo wano eno ewaka nga beyawa ssente nga ssente ezo baazirya abaana tubalabye bangi abaana mugwa n'eddalu abalala bakafiiriddemu tubirabye bino byenjogera si byambu wabula tubirabye ku social media so omulundi ogusoose ogwokubiri wabula ebintu gyonna tubirabye kaakati Mukama wabanga akuyambye ng'olina omuntu asobola okutegeera n'avaliwinga akasendeko kokolya muntu oyo nakolya kyoyagala gamba alhamdulillah kubanga si buli muntu nti nomwesimbu tulabye bamaama nga balivula abaana bebazadde tulabye baganda baabwe tulabye boyfriends baabwe nga babalivula omwana akumaga nakyakola ki kyalaga kati mbadde nsaba mbawe amagezi mbawe gabuwa nti n'obeera nga tukozesezza ffe Nyondo Estate Experts naye n'ofuna omuntu nga mwesimbu ngakasiza nti mwezi asobola okuyambako tonyomanga ssente wabula ntunulya abaana bazze bangi abambuuza Rosette tulabye munnange mulina ne Nyondo Estate Experts mukikola mutya munnange mukikola mutya abo abagala okumanya abamu muvuma mugala bye mwagadde it's okay with you
muina right okwogera lukimu kiba mwagadde n'okwesanga mwagadde, it's okay with you. Then abajanga beebuuza Rosette kiri kitya kati kino mbadde nsaba ntandike n'omwana akyali ku ssomero. Omwana gwenna akyali ku ssomero nga honako na chances zo zolina 100. Olina okubeera omwegendereza ennyo. Mukama aba akuyambye n'omalako okusoma ng'omazeeko tewettanira mangu bintu byakufumbirwa. Eno message nsaba buli muzadde wonna wootudde okwate link eno ogiwe omwana wo awulirize message eno kubanga nyovu nnyo, erimu omulamwa, erimu amakulu. Baklanti baffe oba followers baffe abali mu nsi ez'enjawulo, abali US, abali America, abali South Africa, abali Ludawa, mwagana okuyigiriza abaana olulimi Oluganda. Era abamu mwaza mu inbox nga mu complaining nga Rosette, you overuse Luganda. Our daughters, our sons do not speak Luganda, do not understand. So maybe tujja kutukanga mutukole ku version ez'Oluzungu. Inshallah. Allah khalim. Nenga bana mugezeko kubaga mbayigiriza n'olulimi Oluganda kubanga lulimi lwawulo olutaka bwabwe. Banji abakyala bagambye mwana gwa that age ovaamu ebigambo ebizimba twali agada abana baffe bakoleshi bakuyigireko oba babeko ne kye bayiga naye ekizibu ekiriwo oyogera lulimi Luganda throughout kubanga lwensinga okufiiringira mu comfortable era nennyonnyola omuntu kye nandyagadde omunnyonnyola nakitegeera my mother tongue. Kakati omwana yenna ngenda kubasaba abaana abasinga mu complaining nti ku kyeyo temufunyeeyo ssente, mu complaining nti ekyeyo kibasaze olw'ensonga nti mulina obuvunaanyizibwa bungi. Omwana ova waneeno oba omukyala oba omukazi ova waneeno ng'olina abaana nga 3 oli single mother n'ogenda ku kyeyo ofuna akakadde kamu gw'oweerera abaana gw'obaliisa oba nga balwadde gw'ogenda okubajjanjabisa, ogenda kusobola otya okusevinga ssente ogende okuva ku kyeyo ng'olina akatuke weesevingidde. Kubanga ojja kwesanga nga abaana abo buli kimu gwakikola nga togenda kusevinga dolratano okomewo bukomi ngalonsa kati basinga mugamba okikoze otya. So kye nebaza Mukama nti we nalinga nsoma era nayagalanga nnyo okusooka okukola nga sinnafumbirwa nga sinnazaala. Ebiseera ebisinga osanga omwana omuwala n'agamba nti ennonze nsaba Mukama Katonda nnyambe nfumbirwe omusajja omugagga, njagala omusajja omugagga, njagala omusajja omugagga. Tomanyi buzibu buli mukufuna omusajja nga yamala okwetegeka yenga ye tagenda kuvaluinga, tagenda kuwa respect. Nakula mu bulamu bwange nga nsaba kimu, so eje emikisa gye musabira abasajja osobola okukeera ku makya nawe n'ogwesabira nga ggwe ng'omukyala. Ffenna tuyina emikono n'amagulu ebisobola okukola. Mu kifo ky'okusabira omusajja ogambe nti Katonda nsaba ompa omusajja omugagga gwe mbeera nfumbirwa, weesabire ggwe nga ggwe era okole n'amaanyi ofuba okulaba nti ofuna essente eyiyo. Temusabanga Katonda kuwa abasajja abagagga wabula sabanga nnyo Katonda akwase ku ssente. Nze nakula obulamu bwange bwonna seegomba okufumbirwa bakusinkana musajja mugagga. Mbadde nga neegomba okusinkana omusajja amanyi Katonda, omusajja nga mukozi oba mugagga oba si mugagga naye nga musajja mukozi ategeera, anantegeera, ananzikiriza okukola, ananzikiriza okukola ebyange ng'omuntu tegeeregana yekyasinza okubeera ensonga enkulu. Naye omusajja omugagga buli olunoonya omusajja omugagga tagenda kuwa respect. Era jjukira nti n'ebintu byonna byabeera akozi byabeera alina si bibyo. Yesu jagaba by'abaana bange agenda kuzaala abaana abalala, abaana badde mu kulwanagana. Kati kisingako gwe n'oweekolera nga bukyali n'okolerera abaana bo gwenga maama ogenda okubazaala nga ndisi okola ki. Kati ntambula ngende Dubai, Mukama yannyamba, of course naye sina buvunaanyizibwa bwonna. Nave Uganda nga sina muntu gwendabirira. So buli kasente kayalenga nyino okutereka kalinga kasente kange ng'omuntu ntereka kasente kasente. So njagala mpe ku magezi mmwe abaagenda kubanga asagala mba malemu maanyi, mmwe abaagenda nga muyina abaana mugenda kukikola mutya. Kyogenda okukola kyoba omanya nti buli kimu kyetaaga ne plan. Bw'otaba na plan oyinza obutakola ki obutasobola. Beera ne plan nti obeera nga gwaweerera abaana bo manya nti abaana bange basomera masomero ki bateka masomero amasamsam however nga galina standard era obekinge sure nti omwana wange bamwerayo zino sene nekwa nashiri beerako n'akasente k'osevinga nga ggwe ng'omuntu ogambe nti kana akasente kange nkasevinga omekinge sure nti akasente wakola ki okasevinga kabeerewo ogambe nti kaneeno nja kubako kye neetandikirawo oba wenkasevinga mu mwaka nga gumwaka ng'ebiri kasobola okungulira akataka kange ne kakola ki ne kabeerawo ne kaproducingamu ekintu ekirala kubanga njagala mbajjukize nti
waneno wetuli wano mu Uganda egende ekula buli kifo kigenda kikula wantuli Kamengo nolaba nti abantu bahandika okuzimba waliwo enjawulo mu bifo ebyaki ebyenjawulo so gula katako na obero kaguze teweregera mu zino zi ploti eziri ku kibuga kubanga zibira za bay tandika naka ploti ko wade katono kaliruda wamanya nti obudde bwonna kajja kula njagala mbagikuze nti ploti tevunda mukama nga akuyemye ofunye ploti nga ya mazima nga yabwenkanya nga yabwerufu ejja kubeerawo tegenda kusala sente wabula egenda kubanga ekola ki ngekongera kubongeza sente so omwana bakuzaala bahana bakufumbirwa nkusaba yonna gyoli soka weekolerere obeko ne kyoteekawo obeko ne kibeerawo kyonna ogenda okuzaala at least ng'olina kyokoze eki kyeweekoledde kubanga ebiseera ebisinga bw'oyanguwa okuzaala olina kwekolererako kintu kyonna kiyinza okukuzibwa wali okukola ki okwezimba sijja kubyogera byonna bimalayo bwe nabyogera ne mbimalayo enkya ngenda kujja njogere ki so kyangezaako bagamba olunaku olwaleero ng'onna omwana ng'oli nkuba kyeyo era njagala mbagambe nti temwemalamu maanyi nate era togamba nti akasente kenyina katono tekasobola tandika n'akasente koolina ate tandika because if you don't start you will never start now n'akasente koolina bw'otatandika tolitandika gula akapolitiko ku sente z'olina nti nyina obukadde bwange bonna nyina obukadde bwange butano nti kanoonyeeyo gye bugwa togenda kukafunira okusayiza ki za mu kibuga bw'okafunayo nogaa nti kakano nkalina kiki ky'oyagala oyagala kuzimba kayumbako enyumba tezimbika buli muntu agitya naye osobola kutandika ne ruumu egyo nogaa nguza akapoliti kange kali eyo naye kankatekamu ruumu yange emu bweti bakakola design nga esobola okuba nga ekookerwako noyongerako endala noyongerako ki endala kuzimbibwa bakyala bayimiridde abasazeewo oba obalaba n'abaami bati okuzimba so njagala mbawe kyakulabirako oba njagala mbawe ku magezi nti ofunye kapotiko weegomba oyagala ogamba saala kubeera mupangisa naye nange njagala mbeere nga ndi wange bw'ofunye kapotiko okuzimba si kwangu teweregana nyumba nene osobola kalumu kaaka kaluma ko katandikawo kyo njagala nkibabulire nti Katonda ontali yanguzi omuntu wotandika ekintu Katonda kusobosa n'okimaliriza so bw'ozimba kalumu ko kateekewo gamenti nkazimbye kakomerere togana kakomerera ogamba alhamdulillah nyina olumu yange nkoze eki nenga bagizimbye mu ngeri sobola okwokerwako teka kenda tekenda ojagena okulaba nga ofunye ennyumba yo naawe nga togenda kubanga ate opangisa kintu kibi nnyo kinyizo bagamba so abaana mwenna abali eyo naddala bankuba kyeyo muri Saudi Arabia omuli abagamba bali US sibankuba kyeyo kindi wafuluma ensi yo n'ogendeyo n'owanganguka oba wagenda kuba kyeyo mwena uli bankuba kyeyo so mujje munoonyeeko ngenda kubawa plots eziri genuine mwagala nkuliko land titles mwagala plot just plot kubanga ziri zibaza bei muko ndo zibaza wansi muko however ngejja kubeera nga yiyo teoli agenda kola ki kuwanja oba teoli agenda kutika ku bunkenke so mujje fe abanyonde estate experts tubawe amapoloti tunage tugaba ku sente zagu nga tusalako obanga tetukola kibanja mpola waliwo naga kibanja mpola omwana wenzo gamba teroze timinage sobola kusasula mulundi gumu kubanga afuna mwezi esaize afuna ntono nefunia poloti yange ngasobola kugisasulako buli mwezi mpola buli mwezi sasula akasente bwe kati so olwaleero tukoleddeko eno mpiji amina Kamengo mpiji era gwe weddanga tuna buzibu na Kamengo mpiji ogenda kutunoonyako obeere nga ate wefunira polotiyo tubalaze esooka eri waggulu tubagenda okuli esooka ebadde 5 ku 10 kati eri 5 ku 15 so wawanvu wanene ekisooka kwewunyisa n'egyo soso okubalaga erimu emmere era bw'ojja n'ogamba nti epoloti ojjagala n'ogitwala leeta abantu bo tutule n'abakakiiko tutule n'abataka tutule n'abatuuze tukwandike ekintu kyo obeere n'ekintu kyo nga kikyokububwo eno erimu emmere y'ogitwala muno abaga efe twagala kulima naye n'ogiraba nga bweti bweri n'ozolaba ebitooke ebirimu nti bigimu ettaka gimu ettaka si kkalu mwogo omulaba alabika bulungi nnyo ettaka gimu si kkalu ebitooke ebirimu birabibiriza bulungi nnyo ettaka gimu si kkalu ayagala okulima osobola okujja n'olima n'obaza wanene emmere era naawe ayagala okubanga ozimba wane wantu si wala kumpi osobola okukola ki okuzimba so eno poti yaffe badde yakubiri tuyagenda ku yokusatu tugende ku yokuna Kamengo tugikole ki tugigale so go wenna ayagala ojja kujja mu inbox WhatsApp +971 524680778
era ne ya calling eya Uganda egenda kubeera kawo ku screen jangu butuva wanene Kamengo tugenda kudda ate wale wabawaddako tubeere nga tubalambuza report ze tulina ezili available right now ali interested tunoonyeko asobola tubalambuzeeko ku report ya feno musime bulungi nti fe twafuna buli tujite state eza tuzibula ziba district ziba buli kyalo kye twakola buli kyalo twafunako omutaka omukujjukujju oba ategeera ebyamataka ebyamapoloti kati Kamengo twafunawo muganda waffe Edi abitegeera obulungi era yatuzigira naga bannange mujje mugule kano weekali bannange akakasite weekali mujje mugule wano kakola ki weekali waliwo twaswagulira tufunirawo wano yatufunirawo era ne watugenda geno mindu byakola ki atanga kyatufunira so yensonga lwaki wembanga nzenga bwe tuze Kamengo tuba tulina okumusisinkana naye ne kuchina ekintu yasinga okukitegeera nti wano woyita waneno osobola okugwa wano boyita wano osobola okugwa wali kwegamba tunyonnyoke ebinnyonnyoko saagala mbalimbe omwana agala tuka waneno walezo watugamba okuva wano paka ku luguudo nusu 10 ate batugamba sente bwezi so obulamu bwange saagala kulimba kakati poloti neriko emmotoka omuntu wasobola okuyita emmotoka kakati ekkubo era lino nga bw'oliraba eya main oli wabazze n'emmotoka ye emmotoka emutuusiza ddala ku pooti ye jangu litulage ekkubo ligenda bw'eriti ekkubo live lino erya main lisobola omuleeta asobola okuyita mu lino oba asobola okukozesa ekkubo lino naye ligenda ku main kiba kitegeeza wabazze n'emmotoka ye atuukira ddala ku pooti ye so wano nowe motoka jja watukayo ka pichipichi obo ino kupaka motoka yeyo nononya atagenda okuleeta no motoka ojja bulungi nnyo bayo wanene bulungi nnyo otaddeko garage yo ojja bulungi ne motoka yo nokola ki noyingize motoka yo nokola ki ne webaka ne motoka yo tugenda kulambula obagambya ddala omukulu Lawrence Mulindwa ku kino kukyalo kino kwennyini gwali mukulu Lawrence ani katukubuzeeko naawe katukubuzeeko omutaka akatungoya badaka Bobby soko tubuzeeko twagala nnyo abatuuze kale oli neighbor waffe sigwa beera wano wansi mbeerera ddala wennyini mbalamusizza bannyabo baabana bakulaba abandi abambalamusizza nnyo ekyalo kino kirungi nnyo tekirina buzibu bwonna kuba ffe tukibaddeko ebbanga ddene muzo kimezako bbanga ki myaka nga 3 mu giijo n'okusoba tofunako buzibu bwonna tino basengula abantu ku kyalo ettaka liriko bannyini lyo bw'oyagala ekyapa era oba osobola okifuna tulya bino ebintu by'entobazi ene wantu si ntobazi wano tewali ntobazi luno lukalu wadde nti ne wantu waneno beetaaga okukola ky'okusengulawo abantu ntobazi era nga bw'okitunuulira kino ekitundu wano waliwo olutobazi luli eri wansi ono neighbor waffe abeera wano wonna lukalu lwerere tewali ntobazi t-shirt ka Bobby oli wa Bobby nze nyambala bwambazi si wambadde nti olw'okuba mpagira Bobby nyambadde bwambazi nze Luswata Paulo ani gweyagala abire president w'ogundi ekisanja ekijja ebyo tusooke tubireke era tugambyeko nti omwami Lawrence Mulindwa kukyalo kuno kwali kuno ku kyalo kwennyini kwali kwazaalibwa era aziikibwa waggulwawo Lawrence Mulindwa kuno ku kyalo kwali wawa yali pulezidenti wa FUFA omuntu ayinza okwebuza naga nti gye mumuleese wala nnyo si wala waggulu waliwo yazimba we kumpi nnyo olaba noboda bajja kulagawo waggulu awo golaba n'omunene naye yasiima n'ajja ku kitegeeza ebirungi weebiri Katonda muggulu so abadde bagamba twagala kulima of course wane Kamengo olima oba yagadde kola babaana basuuza banyira we bali ne boba oyagala kulunda oba oyagala kibuli kimu tewali buzibu bwonna tewali tabu yonna Katonda muggulu kati okudda mu kibuga tekiri bbeeyi nnyo walayisi gola kati omuntu akugamba nti okugenda e Kampala ne weziba 1500 ng'oli abadde kwegamba akubbye nnyo nkuwa 1500 otuuka nnya n'otuuka n'okomawo tewali buzibu nze kyendabye
Entambula yo teyina buzibu, entambula nyangu nnyo wano. Entambula nyangu tekalubiriza. Tekuliko bijambi abantu basayisa mu bannaabwe. Bibadde tebinnabaako. Tunakusuulirako nti abantu babba emmere y'abannaabwe mu kyalo. Kuno tebabba mmere. Ku kyalo kuno tebabba mmere. Buli omu alima eyiye. Buli omu alima eyiye. Ono mutuuze gwe tusisinkanye eka Mmengo. Tebabba mmere. Atunnyonnyodde mu buli kimu kyonna tebabba mmere. Kubanga okumatu tebabba mmere. Labagale. Bantu bakozi. Buli omu akola kiki? Lengera amatooke gagali eri wansi, lengera kasooli wuli abaza amatooke kugabaze mazima ddala. Osanga entangawuzi yuno Edi osanga ekitundu nga abantu babbinga gamero kutusola kugalaba. Kati laba waneeno. Wano gojja n'olambulawo ko n'okola ki? N'olabawo waneeno. Naye olaba nti amatooke gabeeramu nga bwe gaba gali ne gabeeramu tuli n'omu akola ki? Agakwata kosona tukiwitnessinga toyanza nnyo mukulu ebyobufuzi obiganye anyway oli mutuufu nnyo tuba tugenda kwambuka bwetu kwambuka bwetu saidi eno si yaffe yeggwe ettaka lino gimu Edi wano wagimu nnyo njira muwogo abala alabika bulungi nnyo laba amatoke ga neighbor awona ngambira nti eno waliyo ababbi walayi nga baneighbor balina amatoke gafananako bwega mwe tulyako muno balibyemu wadde ettooke okitegeera so ndizaka tutya wano wetuti wano tujja kusobola kuyitawo ajja kuba asobola okukola awakamera asobola okudda muno bwanabikira muno netuba nga tusobola okubalaga wano eno ki so okudda muno eno bwoti tubalage bulungi nnyo naye tuza tukoze nazo ojakamukira wano bwoti tutuyitire muno lusaidi kakati kitu kyenazudde enyabo ettaka libala ettaka libalira ddala kubanga tulya amatooka agali muno ate tetugaliisa ate nga tewali kuliisa gwosimba busimbi kuba kati gwolabirira ono ye mukulu alabirira amataka gaffe oba ebifo byaffe era naye ali part of Nyondo Estate Experts eka Mmengo bwe kiri kubanga yatuzigira nagamba waneeno kala akantu kanyuvu muje mukakole ki muje mukagule bwe kiri kati ne twambuka bwe tuti wano waggulu ebiwanyu nzo baba biraba wakameja gwa eno tukulemberemu wano bwe tuti balagire ndoza wani sibwe kiri maiti ziri zatusobeddemu kati twambuka wano twabaga bekiri 10 ameka wano kiri 15 okwambuka twambuka ngala bono mugogo waffe muwogo waffe si wa neighbor muwogo waffe ono era kwe tuyita kwennyini ku kiwanya ekyo ku muwogo oyo nese wasalidde akasiku yawagaka kiri ekintu kimu olabirira ennimiro mpozi waliwo tunakumaliriza nayengamuwamazeewo egamba olaba nti gyemirimu gyange era oli ne wabanga aguze n'agamba nti emba situuseeyo ojja kundabirira ennimiro yange kuba akalango kansooke mukubira akalango oba muweereko obujulizi nze nganze eyabadde okukola naye kubanga ffe Nyondo Estate Experts ababadde okukola nani ne mukulu Edi ono poti yaffe gitwasukira ddala okugula yeri gitugenda okulaba eri kubanga twasooka eri netuddako wali wago tuddako wano then ne wali wala tugenda okukola ki okugenda naye ye kamunyinyini we twajja eno eka Mmengo yatufunira ekifo ekyo netufuuka ba mukwano sima kyali kikyo kyali kyakojja ekifo ekyo kyali kyakojja tekyali kyange so twagula ku kojja waliwo mu kusayininga bitwa tugende n'otugamba muno mbeera mu ploti obulungi tubanga tuwaga tukukoonangako bwe twafuna omukulu ono n'ahandika okutukola ki okutufunira n'atuwa amagezi n'atugamba wabula bw'ogula ploti togireka kuzika girimeemu ogirimemu so that bano banebe balema kukola ki kukuyingira kofefa babere wala tunalima tutya kamwa kogera nkola ki ni masote kamwe bitooke nzote kamu buli kimu kyona kibame mwetaaze era no lusuku nga mundu laba yalukola ki yaluteekamu musajja utali akutooke nga tomulagidde era ngamba gambe toke iri ayengede oboso balikola ekiri none bwe batosobodde ngenda kulijja mu ndikola ki nomugamba munnaye sifunye bide likola ki ndiye twalo toke ina tero kwengera mu wiki ngemu wali badoli nona wabula oli muntu mwesimbu kati kansabe go wenna ali oba mwana obankuba kyeyo oba oli luddawa ngoyagala omuntu alabirira etakalyo
oba polotiyo ebirime byo oba kulimira kubanga aliwo abangambe mwagala kulima ani agenda okubalimira kati mulekame agenda okufuna ekame omuntu agenda okuba kwasa omutuufu ye Edi tugambe nti oguza kifo kyo kyekino nti oya kulima muki ntangawuzi njagalamu amatooke njagalamu muwogo mukwatagane naye mulime kyemugenda okulimamu nkula ye togera kumufunamu wadde headache kubanga ffe banga tukolaganye naye tanamba kutuna kumufuna mu buzibu bwonna banyonyole tweyongereyo bannange oyo yenna aguze plooti ye nsobola okugirabirira nsobola ogikuuma nsobola ogiyonja nga bwolaba eno bwogisanze baba ginkwasa nga teri mu kintu kyonna ng'oli agiguze nensimbamu ebitooke ebyo nga bw'obiraba era nze mbirabirira esoza tetooke lyonna eriba likuze sisobola kulitema era nsooka kusaba lukisa okutema ettooke eryo kyekyo mukama wange kyekyo kino gikyalina nti nekirala afuba okulaba nti last time watukubirako esimu n'ogamba aliwo omuntu ayingiddemuuko bwana naye mujje nga bukyali tutereze ewantu wano nti takkiriza akulabirira ewantu wo takkiriza muntu kukulya kukuyingira yabeerawo ng'akola ki wabula oli wa tabbo bwe kiri oli wa tabbo ngenda kufunira gy'emirimu gyaffe gy'emirimu gyabwe oba emirimu gye so ali part of Nyondo Estate Experts Kamengo tabuka Kamengo asibuka Kamengo agenda kubuka Kamengo yagenda kulera mu Kamengo buli poti yafe kitwine Kamengo yagivunaanyizibwako so mwana wona bango nze still tukyagula mu Kamengo oba waliwo okugula atemyako n'agamba kasite kwa weekali n'oba musobola okukola ki okugulawo so abeera tutemyako so wano tubalaga tuludde kuva eri waggulu paka wano eno mugiraba ebiwanyi mubiraba bye byawula obwannannyini nti olyadde eri onadde eno netukoma wano kwena esonda era ekiwanyi kino mukikola ki mukiraba kino ekiwanyi kiki wano wetukoma mukoma wano tuka tukola ki tuleega wano waliwo 5 wano waliwo 150 wano waliwo 5 n'ogukawa aliko eri ensonda kugamba olaba okuva wakamera gibalageeko mu bwangu mpaka eri gibalage mu bwangu okuva eri paka eri wansi okuva wano eno paka eri wansi so ndowooza ogiraba nti ennimiro nnene wantu wanene olugundi nnene poloti okuva ddala wano eno ogiraba twakugambye wano osika 5 ng'odde eno sides zeeri n'ogenda paka wali eri kiri mu kirengera awo nokkirira so weewo olusuku nga ululaba lunanga we luli nokkirira paka eri wansi paka eyo wansi so bwebwo obuwanvu obweno poloti era agyetaaze ojja kuba nga oyita ku namba y'essimu +971 52468 778 awala okuba direct enamba egenda kubeerako okwo naye nga banange bamaama aba Australia mumpagire nnyo ku bizigo mulongo ne ku pooti mujye mumpagire bamaama ebintu byetukola bingi kanki bagambe mumpagidde nnyo bamutwagidde nnyo ku kizigo ekyenyondo green okukola ku nsusu tukoze ku nsusu era mutuwagidde nnyo ku kizigo ekyenyondo green era mulabye amaanyi gaakyo nti mutuufu kikolera ddala nsaba ne ku amataka plots kuzimba mayumba agawera hannaggwa mutwesige mutuwe ku mirimu temugenda kwejjusa kubanga tuli bantu beesimbu abategeera amazima kyeki mujye mutuwagire mujye mumpagire emyaka mugiraba n'okweyiya omwana Edi mumulabye kubuka muto ekifo ky'okubba akkirira ettaka n'alima oba kimukosa kyenkanawa tagenda kubba kintu kya muntu tagenda kulya ku maanyi ga mulala akkiriza nti akyali muvubuka jangu Edi nga bw'omulaba mwana muto myaka mito naye omusanga nga ku makya yakedde mu nnimiro n'omukubirako nanga ti munnange kama waffe ate munnange ndi mu nnimiro ayo ndi mu kusalira ekawungeezi yalimye ku makya ekawungeezi ali mu kusalira so abantu ngaffe mutuwe chance omwana ng'ono mumuwe chance bw'aba nga asazeewo okukola abaana bangi bali eyo batugumbula abantu
bali ku makubo basiko okusawo niyo mwana ngono banga asazeewo kola tuba supporting oba mutu supporting sigadde nga yinze Nyondo Rosette ewa mune munnawe gwenkoze nayo olwaleero mu Kamengo olwa tugeza ku kyalo ekirala temugenda kumulaba wabula tunatuze Kamengo mujja kulaba ono ye waffe yaliyo yatukulemberamu Nyondo Experts yakulira Kamengo yatuyimiriramu era yatugamba kino kiriwo ekiti yakuma ebyaffe yaliwo Kamengo bweshiri atakumbira mpeera abatukumira nira mtugoberere kubanga tukyagenda ku plot endala nayo tujibalage temuvaako